choba waka wadike chiro kano kenzize sagalo funetulo ngenda bakubara gambala gerero oba chiwaka nawe buzakalo nefulo mubude bwe chiro tubera kufulo lekamba tabire kubuno bude bwe chiro sabula kwena kwana muwala na kwana kana kana yewawe ngabada wachirabira Edison socialite president oba magezi gatta oba mumuyite Mr Solution kakati ku bayimbi baffe bano abayimbi abato naddala bano abato twafuna nafuna ekirowoozo najja n'ekirowoozo nengamba ne bano abantu bano tubakanyise bati abayimbi bano nga beetaaga kukanika nengamba nenjiya slogan egamba muziki ki garage nti garage zibeera z'amamotoka eno garage ekanika baki ya abayimbi anyone ali creative era twakironkinga ng'ennaku z'omwezi zaali 13 omwaka oguwedde ogw'ekkumi 2023 wali emunyonyo ku ofiisi era awali headquarters za muziki garage nti nno okuyambako bano abaana okusikula ebitone byabwe from scratch okuva ngeno gye tulaba tujja mu ghetto zennyini mwe bennyini bannamawulire mwaliwo twakola muri panda twakakolayo emirundi ebiri nga tukozesa police jazz band ngera yemu ku nkola y'okuyigiriza abaana okukola ki okuyimba betujjayo tubaleete n'emunyonyo babeere nga twongera okubasomesa tulina abasomesa nga Palaso Mayanja Family ne Kamiliyoni bo basomesa baki basomesa bwe bali bagenda kubeerangawo era bwe tuba tuzze eno mu ghetto bwetu ne tujja abaana nga tugenda eri ku muziki garage rehearsing studio nga abaana batandika okukola ki okurehearsinga tubawe information muziki garage yajja kuwa information access ne platform okulaba nga tutumbula ebitone by'abaana era muziki garage eyo twajjeemukko ne ku baana abamu ne tukola oluyimba olwa road safety vuga mpola mpola ebyo nabigundi byavudde mu muziki garage vuga mpola mpola mwabaddemu abayimbi aba police mwabaddemu abayimbi abamaje from UPDF jazz band Cindy Sanyu president wa Women Nina Rose bonna bakoze eki bonna babaddewo so twange nenkola egenda kuyamba nnyo nga abaana tubasanga gye tubasangira ddala era batutumbula ebitone byabwe kyovula tutambulire n'abayuga tune weebali okunnyonnyola omuntu ofuna otya ssente gwe omuyimbi upcoming era nalese ddala omuntu ekinyusi endova ya music mu Uganda wegenda okukoma nga bwolaba ziseeni eni kati eno ye endova kukwatako kuliba kufana layira basajja bakusisa owalira bubububu kenkufunye nteredde bali bonna batidde tibagambe ebikyuse amasogo galinga butiti balite bamanyi kuzina zina bwotyo anyira nene sunako siba mu biroto mutima gukomya muliro gwezimya amaso onde kumaso Zegera amanya wampita yanga blood soldier wakabi mutimu nofia era omukulu so amanya nedobozi mpitibwa Barbara Sikationi okuva music garage ndi musanyufu nnyo kubanga baba waffe muganda waffe mukulu waffe yatuletedde ekintu kino naffe abali eno ekasenyi yatuletedde kye bayita music garage batukanike kuba tubale tukubire eno kati twagala naffe music waffe akoleki ayambuke era katuli wakati mu kibiina wakati ddala mugenda kola mutyanga gospel fraternity okulaba nti nno ebikolwa ebisinga okubeera ebyobukaba ebisinga eno ku myaka kizibu nnyo n'okuvaayo omuyimbi nti wa gospel eno ku myalo mugenda kikola mutya nti nno n'abaana abali mubabuulira enjiri ne balokoka ne bayimba music wa gospel kibuzo kirungi nnyo omulamwa gwa gospel gusinga is transformation. Your mission behind the gospel. Actually, music is a tool of ministry. Oba kikozesebwa okutuusa obubaka.
So music is a very effective and impactful tool world over. Era ebintu ebisinze okukyusibwa mu nsi zonna bise mu art and music playing a big role. Ba celebrities engoye ze bambala ogenda kwesanga buli muntu gyagala okwambala. Ba celebrities enviri zasala ogenda kwesanga n'omuntu gyagala okukola kyokusala. Kati so we believe that Bible yetugamba tufe mu nnyo gwansi. Katwagala abayimbi aba gospel tugenda ku identifyinga mu bayimbi bana abagenda kuba mu music garage begenda tukunganyiza tubongeremu amaanyi tubasomese n'amaanyi ge balina n'abalaba nabo abali around bategeere nti no one probably ekyaleta music twamulabira influence yali nnungi nnyo ne bwate bwe yajja. Can we change that? Yes, tegenda okuba omulamu gwaffe. Music garage, sure. Buomi bwaluga bundi bubi, buomi bwesada bundi bubi, buomi bwashisha bundi bubi, baby. Ize ngenda buwanga panga ngenda kufuna kabanga tugende tugalye ngenda buwanga ngenda buwanga panga mwebale tulowezako nga music garage nemutuyiza naffe nemugamba mutusaze kutonya ofisi enekasene kyakabe era naffe tugenda balaga amaanyi tulina mmwe wonna emunabamudda buli kimu kiddako tugenda kubawa zensaba tosibawo olugi bambi tosibawo olugi yokunumya okomadi tibambi Fulavia zensaba tosibawo olugi nawe tosibawo olugi garage nogireka nga tekulakulanye bitone eby'abaana abarasta temwekweka atukikole mutandikwa akukwatako obutama bwempika mukwano likyatika ankutwaye Iwabona baby wamiuka wesibide mu kisenge kyo telya kusiya yenze babala siwomanyi silika kyunache application na website to promoting a content nofuna visibility eyo nokuwanga tufuna ekintu kye tuyita copyright wano mu buwandiike netteeka erigobererwa nalyo ddungi lijja tuyambako naye tugenda mu nsi ya ensi ya eri open nsi yonna si nsalosalo za Uganda singa tuba tukoze etteeka nze no nandirowoozezza nti tewaliiwo wa Apple Music ajja Uganda oba wa Boomplay n'ateesa na gavumenti yaffe butya bwatunoonyeza ssente mu ndongo yaffe bajja buzo n'ensonga ffe abakola ki ababanoonya naye ebintu bya digital bibeeredde ebirungi nti etteeka liba kimu ekyo kituyita digital footprint kyekiraga obwannannyini obwenkomeredde kwani nannyini kintu kyekiri kye naggambye era bw'oba okola naffe endagaano eyo nti ku kintu kyo kye tukumaketingidde kituukeyo kifunemu ssente fe twalako ebitundu bitono nnyo ezisigale zonna zibeera zizo okuba nti zibeera zizo bwe bwannannyini buli bwe tugoberera digital footprinting ku content. Nakulwe nakulaba olunaku lwe nakulaba omutima watwala ize natunula nkaliriza nga noonya we wakyama munange ne wabula eddoboozi ly'eddungi ate lirimu akawowe wayogera nawulira munanga masogo malungi ate gajjudde amapenzi be wakyuka nontunulira iwaloyoza nabugoye be wakutamu okubwanika nalabe bya manya neddoboozi bamwiseeko muziki garage empaka essuubi empadde okuddamu amaanyi era nze ndi mu vibe munda wagizi wa music garage nze ndinga executive member kwa members abawagira nebya music ate supporting anyo ba youth tune timu yaffe timu nofia era abana baveyo tuba promoting nencha basobola okubeera nga bayimana ng'abanene kubanga ne bakamiliyoni bebatandikira babalaba gye batandikira wansi katwaga nabo baveyo bayimbe babeere baserebu ng'abalala ate nga bafunamu akasente mu bayimba si byakuyimba nonyumiza abantu ate nofeeko wa story saa zino twagala tukipromoting
abantu bonna baveeyo teyanziza loan management epromotinga abayimbi ate era nga tuli mu bizinesi y'okuzuula ebitone mu bantu si kuyimba kwokka naye emizannyo buli ekyonna kyonna ekirabika nti omuvubuka yandibadde akikozesa nekiba nga kimujja ku ddaala lyaliko okumuza ku ddaala eddala. Tubadde basanyufu nnyo bwe twatuukiriddwa ne tufuna enteekateeka eno eya muziki garage. Muziki garage kati tuzze tubakanike. Abavubuka bwonna bali eyo tutandise n'ezigeto kubanga tumanyi nti music singa tuba tumukanise tusobolera ddala Uganda okujja mu ssente ne tu earninga even foreign exchange. Kubanga bwe tutunula ensi nga Jamaica bw'otunula ekimu ku kibaleetera ssente mu ggwanga nga music akola kinene nnyo. Era enteekateeka eno tugyagadde tugenda kugiteekamu amaanyi okutuukira ddala ku mutwe wa wansi. Abayimbi ba upcoming tewabaddewo abafaako. Ne kakati kyekiseera okulaba nti ba upcoming balina okukola percentage esingira ddala obunene okubanga eyamba abavubuka okwekulaakulanya ate era n'okulaba nga eggwanga lyaffe teriddamu kukaaba eri abo abalina ebitone ebyabwe naddala ku ground. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Yes. Kati olunaku olw'enkya tugenda kugula ofiisi ya wano eya muziki garage n'eyaba Peaceful Ghetto Youth nti abantu abava eno ku myalo gyonna babeere nga balina we bakola ki we basangibwa we baregisitaringira nga tebazzeewa tebazze eri Kampala nti era tugenda kubeerawo wano n'abayimbi nga 100 era nga buli omuyimbi agenda kubanga ateeka oluyimba lwe mu app. Abayugatu ne bagenda kukinyonyolako ekyo n'abaleesa abakugu baakyo omuyimbi okumulaga okumukuyetingira werethe twaze kukuyetingira abayimbi werethe kyovula batuyise n'abayugatu nti nno nti omuyimbi abeereeyo tamanyi nti nno okuyimba abamu bayimba mu kusanyuka so nga okuyimba kati business okyegedde abamu bayimba kusanyuka naye kati twagala kujjayo abayimbi tubabuulire nti okuyimba business kati nganza creating wealth tinze coordinator wa operation wealth creation mu Greater Kampala tene wano Nantebe Kasenyi Greater Kampala Wakiso district. So kinka katako okujja wano tugenda kutambula Uganda yonna ne tusose mu KMP Kampala Metropolitan mu ghetto zaayo zonna twakatambula ko ghetto 3 kati tuzze mu yene ye Kasenyi ku mwalo ku bavubi Kigungu wa wonna bayina kubeera wanenkya era enkya lugenda kuba lunaku luzibu nnyo tugenda kukola drive nga tuyita muno tugenda kuba drive ya amaanyi moroka nga 2 pikipiki omukulu n'omumanyi ku pikipiki azina yazze n'atweyunga era director wa muziki garage by the way so tumobilizing abaana wagenda kubeerawo wano endongo okuva obudde bwe buti buno bwe twogererako mpaka leti paka abaana bwe banawulira paka kuwulira bubi bagamba kutya paka kuwulira bubi yes